muddu kumwocha oba kumuwa jana. Era bunasoma Qur'ani Allah kireta nnyo yagamba nti wahadainahu najdain, nze nabaterawo amakuba abiri, bw'olabanga lino oyita ng'obeera mu lino, bw'olabanga lino lyoyitiramu era ng'obeera mu eryo. Naye n'agannyonnyola n'alaga nti bw'okwata ekkubo lino n'okola kino ojja kumalira wano, bw'okola kino ojja kumalira wano. Amakuba bwe yagannyonnyola. Lumu mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, ddoboozi yange si ddungi, siri mulamu bulungi, abantu bafuluma mu mayumba gaabwe buli lunaku ng'abaddu abo bagenze ku bintu bibiri: either ng'akaafulumye ako agenze kulwana nnyo anunule omutima gwe agende okudda ng'omutima ogwo aguyina guli wa Allah subhanahu wa ta'ala, amma famutiqahu au famubiqahu, niwaba waafuluma ng'ako kagenze omutima gwe agenze gukasuka mu muliro. Kyova olaba bw'onoonya mu ayatu ezisinga nga Allah akubiriza nabbi okujja okubasomesa nga bwe twejjuka bye tutudde ono lwaleero, yasangamu ekigambo ekigamba nti fadhakkir, bajjukize bategere ekyokukola, innama anta mudhakkiru, omulimu gwe mu nsolo okubajjukiza beerabira. Laisa alaina, laisa ayigwayo etya? Fadhakkir innama anta mudhakkiru, lasta alaihim bimusaitir, naye tolina n'omu gw'ogenda kkaka wadde kukwatira muggo. Ekyali kitegeeza nti omuddu bamulekerawo chance okweronderawo, kino ekiŋŋambiddwa nkitwale oba nkireke. Lumu yabaga nti fadhakkir in nafaati dhikra, bajjukize anaaba atutte ebimugambiddwa, sayadhakkaru man yakhsha, bw'anaaba eyewaka ng'ali bw'omu ajja kujjukira Allah amutye. Lumu naga nti fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, bajjukize amazima okujjukiza kuno omuddu bw'omulemerako kugasa abaddu abalimu wakati Allah subhanahu wa ta'ala. Kati oyina obuyinza obusembayo ku mwoyo gwo, ku mutima gwo, okuli ebitukugamba nti tebiyamba n'obireka oba n'obitambulirako ofuna ejjana. Olwaleero tugenda kulaba ensonga yaffe ye-14 ku katayimutebo ak'olunaku lw'enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala ako ke yayanjulira nabbi wa sallallahu alaihi wasallam, nange ku lunaku lw'enkomerero timetable bwete bweteka okutambula. Abaddu bano abawasa abatogera ku mikolo, kwanza emikolo sikyajagala nnyo sigibeerako, bw'omutuuka ku mukolo omwogezi ono asisinkana omwogezi w'eri ne babaako bye beegaayamu, ka timetable ga kutambula katya, budde bwe buti kino, budde bwe buti kino, budde bwe buti kino. Tutera ogenda e Makka, bwe tutuusa abantu mu woteeri bwe vi tufulumya ka timetable, twaga abasiraamu tusaawa bwe ziti, buli mu atambule ng'ali kumpi wano tugenda kukola kino, saawa bwe ziti kuwumulamu, saawa bwe ziti kuwumulamu. Olunaku olusooka luliko item 2, olunaku olwokubiri item bweti, olunaku olusembayo tusimula saawa bwe ziti tugenda wantu bwe tuti, timetable. Hatta n'abantu abataasoma balina timetable. Timetable kibanga kulaga butya bw'ogenda okutambuza ekintu mu ekyo ekiseera, kibeta timetable. Abaddu abo abalimi abataasoma balina timetable yaabwe, era bw'omukubira muga nti bana embala yakujja kukubuuzaako naye mpozi jjawo kawungeezi, saawa usatu seka mbeera mu nnimiro, timetable ye manyiddwa.
Allah yafulumya katayimu tebo n'akawa nabbi wammwe sallallahu alaihi wasallam yagenda okufanga weekali ako mubeerewo nga mukamanyi ke tugenda okugoberera ng'oyagala okulinnya ku mazambi okuva na leero otandika okwegendereza ebintu by'ozuze ng'okola kwe kujjukira nti ku lunaku lw'enkomerero mutayimu tebo Allah gy'ayina waliwo kye bayita shafaa obwetaavu bwawolereza oba looya mumanya nabbi waffe ge yafuna bannabbi banne ge bataafuna oba ebitendo Allah bye yamwongerako bannabbi batayina ayina ekitendo ekyo kyava wa Allah ayitibwa shafaatul adhma bannabbi bana bagenda kusiŋŋaanibwa awantu nga bayimiriddewo nga balinze oyo so nga bannabbi babitiibwa Ibrahimu mwagwa mwenna mumanyi Ibrahimu kyazitowa oyo yazaala Ismail yazaala Ishaqa Ismail azaalibwa omukyala ayitibwa Sara Ishaqa azaalibwa omukyala ayitibwa Ajala omukyala eyasooka okufumbirwa Ibrahimu teyazaalirawo kati ate oluvannyuma Sara Allah najjaamu omwana gwe bayita Ishaqa naye ng'omukyala eyasooka okufumbirwa teyafunyawo mwana kati Ishaqa mwemuva sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam era bannabbi bangi abali kusalya Ishaqa awo abayudaaya bonna abasinga bonna manyaga abayisirayiri abasinga bonna bagwa okufumbirwa Ishaqa kati Ibrahimu oyo aba muzitomu munene kubanga ne ba Ishaqa ba Ismail bava mu ye ate nga bavaako bannabbi bangi ayina waayimirira awantu ng'alinda kabwejungira gwalindo yaba muzukulu we Musa alayhi salatu wassalam ku bitende ebingi Allah bye yamwogerako mu Qur'ani mu bannabbi bagenda okusiŋŋaana mu kakodyo nga balina we bali nga waliwo ensonga ezikyaganye naye mwali oyo yayogerwako ekigambo naye mu Qur'ani yaga nti wakallamahu takrima oyo Musa twayogera emirundi mingi era eyo nfanfeewe ayina ensonga ye yawuba bwati ekikonde yasiŋŋana abantu nga balwana baali babiri kanayagala ataase ag'okusayidi ye bwe yakuba omusajja ekikonde n'afiirawo kino kyamugejjako okudduka ogenda e Madiyana ng'alaba kinene okutta omuntu era kyamugobye wa Falaawo kyekyamuddusa wa Falaawo ali awo alinze Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bannabbi abo mwe muli Nuuhu oyo munene kati ayina ekitende erinnya eryo lyaweebwa ayitwa shafaatul adhma genda okwogera ekisembe ku lunaku olwo ojagenda okuli aya egamba nti inna a'tainaka alkawthal Muhammad twakuwa ebirungi bingi ebyo ebitaaweebwa banno mu bintu byewabuweebwanga bibyo alkawthara gw'olina omugga gulunaku lw'enkomerero gwe bayita kawthara abantu mu kuva mu ntaana tuvaamu tudduka nga twetomera abantu bagenda kuba babuuza nti aina almafarru kalla la wazal ila rabbika yawmadin almustaqarr tuddawa Katonda yatuyigwa batugamba kati bani aliwa tuddawa badduka baddeeno bagenda kutandika amato gwako bannabbi olunaku olwo tugakuba ne language emu ate ng'ewulirwa bulungi buli wagitegeera abantu bano abalaga Isa waali Isa agenda kuba ne bannabbi abo mbadde mbagamba mulimu Musa mulimu Isa mulimu Nuuhu mulimu Ibrahimu bagamba nti nabbi Isa yuuyo nje tugende Isa agenda kubagamba nti bannange
nyine ebizibu byange ne Allah wange mugende wa Musa agenda kola kyekimu abasindike wa Ibrahim agenda tusindike wa kitaffe ayitibwa Adamu ensi yonna mweva naye ayina ensonga ye. Allah bwe yamugamba nti la taqraba hadhihi shajara fatakuna, togeza n'osemberera omuti ogwo gw'olengera n'alemerako n'agusembera, kikyamutiisa naye ayina ensonga ye. Yagenda okawaŋŋamula mmwe temumanyi Muhammadi waali sallallahu alaihi wasallam. Enkuyanja n'enkuyanja y'abantu bagenda kugwako nabbi waali, bonna abantu badduke nga bajja ne batamanyi n'emirembe giri. Agenda kulaaja n'agambe Allah nti qawmi Allah abantu bano. Agenda kuvuunama asalira akabbiri, Allah amujjukiza ekigambo ekiga nti inna a'taynaaka al-kawthar, nakuwa ebintu bingi gwe nannyini mugo guyitibwa kawthara. Agenda kugoloka nga bamalayika bamulaze omuggo ogwo gye guli, atandika okutambula ng'ayolekera omuggo ogwo ng'abantu bamuli mugongo nga bangi, mbaka yatulaga nti ebikopo ebigenda okusinganibwa ku muggo ogwo bigenda kubeera bingi okusinga emmunyeenye, nga yenna Allah gw'aliyama n'ofunako ekikopo bot naga musene mazzi munyweko, buli anaafuna chance n'oganywako omanya wangu lunaku lw'enkomerero. Naye ajja kuba atambula atwala abantu, Allah agenda kuyungula delegation y'abamalayika okuva mu ggulu nga bangi okusinga abantu, nga bamalayika abo bazze ne listi y'abantu abatasaana kugoberera nabbi. Sura vam Dawsi vam Jamada dawano Kasum jangu wano Salongo jangu Gumgaga jangu wano Ajisa dawano nga n'amanya bagayina. Anaaba ali kumpi ogutuukako akyuke bw'ati, abantu bonna abasinga bamututteko, abuuze bamalayika nti ma baalu qawm, abantu abo mufaaki nabo? Bamwanukule bamugambe nti bwe mwafa ne muvaawo temumanyi bantu bano bye baatandika kwekola, mwe mwali mulowooza nti bagoberezi bammwe baali ku byabo mu nsi. Olw'okuba nti balina amuru okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala, agenda batunuulira nga tikyayogera takiina. Awo siwe mbadde njagala olunaku lw'enkomerero nga mwagala okulinnyamu ku mazambi okuva na leero, waliyo kye bayita okunoonya looya, nga ne looya w'olunaku olwo si buli lwoya nti agenda kukkirizibwa, era si buli musango nti bagenda kuguwuliriza. Olwo emisango sijja kuwuliriza, yaba ng'obushiriku tiko kuwuliriza. Ne wabaawo emisango nga looya tagenda gibaamu naye tagisobola, ng'ogwo guli ma bayina abdi wal abdi wa shahiduhum huwa Allah, ng'ogwo guli wakati w'omuddu eyafa ne munne eyafa, ng'olwo ayimiriddewo okuwuliriza obuwuliza ensonga zaabwe bamuyita Allah subhanahu wa ta'ala. Muddu yafa naye nga mu maka ge yarikamu abaana babiri nga tabazaala, naga nti Allah gy'oli. Kati Allah ayagala alaate nannyini mwana noono nannyini mukyala, kati Allah ayimiriraawo muddu abuuze nti abaana bano okujja mu maka gange baabula, zaali nkoko zaakubulako, genda musamusaba kunsonyiwa. Olunaku olwo ng'oggyeko okuba nti balooya bagenda kubagaana, hatta n'okubuuza ku munno nti oli otya tokkirizibwa. Yagamba Allah wa'anat alwujuhu lilhayyi alqayyum, ogenda kulaba abantu nga boolekezza amaaso gaabwe nga batunudde sayidi egi la tasma'u fiha, nga toyina kantu koowulira wadde okukolola wadde okuseka wadde akaama
illa hamsa ng'owulira ekintu eki nga obasitula bati ebigere babizzeewo owulira emisinde nga kyokka kyowulira ku lunaku olwo. lumu yagamba nti la yatakallamuun illa man adhna lahu rrahmanu wa qaala sawaaba. olunaku olwo ne bw'oliba olina ekigambo kyagala kufuluma tojja kusobola kifulumya okuleka nga nannyini eggulu amaze kwogera agisula ogamba ki ngaye naayogera tomulaba tolina weoyogerera. olunaku olwo ashafaa lugatan kyebayita shafaa mu lulimi oluwarabu alwasilatu wattalb okusaba obuyambi oba okwagala okuyambibwako byonna bye bitasobola kwogera. mu njogera ya wano mu Buganda waliwo ebigambo ebyogerwa ng'atali Muganda oyinza obutabitegeera gamba nga Abasoga, Abanankole, Abakiga, Abatoolo, nga kigambo ky'abasajja bakulu kya munda ng'era bwe bakyogera kiyinza okujja mu mbeera yakubuulirira oba kulabula naye nga mwenna abalwo temukitegedde okuleka abatono nga kya mu lulimi. ekyokulabirako singa omuwala abadde agenda kufumbirwa naye ng'ate omuwala abako Basoga kati ne baleeta musajja mukulu ku mukolo abeeko kyayogera basibula omuwala Muganda bulungi ayagala kubaako message gyawa bano abazaala omuwala naye bale bannannyini kunula mukazi bo baleme kitegeera agala kukyambaza n'abagamba nti mwana waffe tugenda kuwa omuwala si kibi naye mwana wange musajja ono mwegendeza taba n'engalo taba abatamanyi lulimi bayinza okutambuza amaaso batunulire engalo empanvu oba nti b'engalo zo banjeru oba nnyimpi oba mpanvu naye omuzeeyi abadde mesa yaga nti taba omubbi kyekyekwesa emabega taba n'engalo empanvu mukoddomi waffe akyambazza lulimi. Allah subhanahu wa ta'ala ayina ebigambo byayambaza naye nga bw'okikebera mu hadisi za nnabbi n'okitegeera Allah yali ategeeza kino naye nga ati akisabisa akyambazza. Allah lumu yayogera ku mukyala wa muraatuhu hammalatal hatabi zenku abawuliriza era abavuunula ez'okuvuna ng'ogamba ne mukyala we omwetisi w'enku gwe nga bolowooza nti Allah kyategeeza. Allah si kyategeeza. Allah alina ekigambo awo kyasabise kyakwese nti enku zino zirinayo ekintu kye zikola naye azikisa omukazi. Yawulira ebigambo bya Allah bwabisabika. olaba omuntu gwe bayita nakamwantette yaba atya wa lugambo. ebizibu ebiva mu lugambo awulira bulungi byefaananyiriza omuliro nga gwokyeza ennyumba olw'ensonga nti olugambo bwe lusukka lusobola okuleeta emikwano okusaanawo. omuliro gwokya ebintu by'omu nnyumba byonna bisaanawo. muntegedde? Allah lwaki aleese enku azitikka omukazi zijjirawo ate mu statement Allah gyatunyumiza ne mukyala wo mwetisi w'enku. enku zookya kintu nkibula ntegerekese
kati Allah subhanahu wa ta'ala ino muliro ate omuliro gwenda kukumibwanku naye ng'enku ate bantu muli ebigambo ebyo abantu n'amayinja z'enku zo muno olunaku lw'enkomerero kati agamba mukyala we nti wa muraatuhu hammalatal hatabi yali akola mulimu kyo gwefaananyiriza enku omukyalo ono gwe baatuma ng'ogenda okulumika ebigambo meeting we zibeereza obusiraamu efula kyadde awantu atuula awo afuna byafunye nabitwala Lahabi n'agenda mu meeting ne Ukbata bin Maiti ne Walid ibn Mughira n'Abi Jahali nga boogera ebyo byennyini ebadde meeting z'obusiraamu laga nti olugambo lwolwo lwononye eddiini yange kati nange enkuuzo zigenda kuma ku bbaawo yali tategeeza nti onagenda kujja yeetisse enku ezinakuma bbaawo enku kyezikola zenkutisseezo kyenjagala okukola bbaawo kati Allah n'akireka oyinza okufuna n'ogamba nti naye mukyala wo mwetisse w'enku Allah tategeeza nku ategeeza enku kyezikola kyayagala okukola bbaawe ega tabbat yadda abi lahabi wa muraatuhu hammalatal kati shafaa kiwulire agakibaita shafaa lawyer ye muntu asobola okwogera in absence obanga osirise nga gwe watumye njogerera nabbi alaga nti kyekyo sallallahu alayhi wasallam yagamba nti Allah yatugamba wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an yu'dhana Allahu liman yasha wa yarda bakabaka bameka bemwagala mbanyumize mwene ensi nga nabo tebagenda kusobola kufuna mukesa kunaku lwankamula kufuna kuwuliriza kabaka lwaki ayogedde kabaka oyo munene kuggwe wa kam min malakin nkunyumize bakabaka bameka bali bakulembedde bameka mwe muli Najjashi obanene bemabega Allah baita mu Qur'ani muli Audu muli Farao la'natullahu alayhi muli Jasim aba bazito banene Lumai nabi yayogerako yagamba nti wa thamuda alladhina jabu sakhara bayina nabo kabako mukulemeze nga muka liwa amanyi ate baba wanvu mu ndabika nga bazimba mu nsozi mayinje eyo kati asoma aya nti wa kam min malakin kunyumiza bakabaka bameka abali bayite mu nsi eno naye bonna nga bw'obawulira mu magulu eyo nga tugenze la yughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'd an ya'dana Allahu liman yasha wa yarda okuleka nga Allah yafulumiza order oyafunira oya olunaku lw'enkomerero Allah agenda kuteekulula abantu emiteeko gyabwe n'emisango egisaana okuwuliriza n'ekitasaana kuwuliriza era Allah awuuda nti abo bakuwolereza abo si bakuwolereza mu sura eyitibwa Mudathiru ezekyo Mudathiru naamu aya 3 ezisembayo Allah yagamba nti fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in fama lahum 'ani at-tadhkirati mu'ridin ka'annahum humur mustanfira farrati min qaswara bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara bima yaganti kalla balla yakhafuna al-akhirah balo bakankana bati ankomerero kati sallallahu alayhi wasallam mu ayeyo Allah atulaga nti naye yennyini ajja kutuuka awulira abalajana nga beetaaga genda kuwulereza era ng'alina obusobozi obugendawo naye nga nannyini ggulu awa oda awamuganye otogendawo shafaa
egenda kuyamba balina tawhidi kyobusobola okumanya ekyo. Ekyokubiri, shafaa egenda kuyamba omuddu oyo yenna eyafa nga ayinawo naye nga bagenza okupima nga byayinawo tebimala mala kubanga oyinawoko olwo ekiriwo era sola ziri bbiri aliko yagala okaabira bane mpolerezaako nazisaala zuhuri ne aswiri era ne babuuza imaamu w'okumutundu wallahi nali naye ezuhuri njijjukira bulungi wallahi ng'oyinawo olina kyoyogerera. Ekyokusatu, abantu abagenda okuwolerezebwa bajja kulangirirwa okumala ebbanga era nga wooliba oli wonna yaga yusmi'u bihi aswatuhum, eddoboozi lijja kutuuka ne bwoliba wootudde ng'oliwa nti oli mbawolerezebwa, totya tiroyawangaaliwa. Wajja kubaawo okweyawula wakati w'omuddu ono ne looya we era nga biri ku nsi. Ono awolereza si gwe ogenda okwanjula ebizibu byo, wabula agenda okujja wooli nga n'ensonga ye gy'agenda okwogerako wa Allah agimanyi, wabula nga alina byazze kubuuza just kasi gwe omugamba nti bannange anti kati ensonga eriwo natta gundi asigwe kyogera ye agenda n'okujja nga sowakola ki liman adhina lahu awereddwa olukuva ewaani Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yagamba nti okuwolereza ne kwe muwulira okwo nako kulimu emiteeko emirala egi. Waliwo abagenda okuwolerezebwa ng'omuddo yatudde mu muliro bamutaddeyo dda, kati nga weetaaga okuleeta omuwolereza amuggyeyo, eyempolereza bwesoba Allah kitutaase. Nibo baba bagenda okuwolerezebwa ng'omuddu ono amaze okukwibwa fayiro ye, bagenda ogibikkula nga wallahi byonna ebyewunzise biraga nti osooka eno. Naye ate guno omuteeko ogusemayo gwe gunsanyudde, naye nti abagenda okuwolerezebwa olwedde bo nga bayimiridde dda ku mulyango gw'ejjana naye nga balina shafaatul adma ajja kuggulewo akaguwa ne bakuleetera bagambye no si balala mwe muli Ibn Maryam Isa alayhi salatu wassalam, mwe muli Adam, mwe muli Nuhu, muli Ibrahim, mwe muli ne Musa. Jana bagimaze dda bagenda dda naye we balinda kabwejungira ensonga zaffe agenti badda bitwalina nsonga nakyo gye kiri. Allah subhanahu wa ta'ala waliwo omuteeko omulala ogwegatta mu guno ogwa nnabbi ng'awuliza abali mu muliro, ogwa nnabbi okusaba Allah asindika abalongoofu, delegation ebeere nnyingiko buli mulongoofu naye ajjire mu muteeko gw'okununula abantu abali mu muliro. Awo nno basiraamu tufunawo ekyokuyiga ekyokukolagana ennyo n'abantu abalimu wakati Allah subhanahu wa ta'ala, okukolagana ennyo n'omuntu alimu wakati Allah subhanahu wa ta'ala. Waliwo chance nene muddu ono gwe mwali musuubulamu embi, gwe mwali muvuga obwa booda, gwoli omanyi okulajana maaso ga Allah nti aina fulani, bw'aliba nga omuddu yafunye ejjana ate gofuna message bateeka omumuleeta ng'ekimulese kuwolereza. Awo n'omuteeko weeguli. Ashafaa kye bayita kuwolereza ye muddu okuteerayo omusinge wa Allah subhanahu wa ta'ala ogugwe. Yaga nti walau busittu alayya hissa al-a'mali, Allah newaddeyo bwe gibanga emirimu gyange bagikendeezaako muddu no balina shahada Allah mbadde nsaba ngende naye
omuddu ono okuteerayo eno abeewola ssente eza riba bakiyita security musingo ego yinawo ki muddu ono gwe weeyimira singa enkyabula kati biri bya akhira ng'ekikutaasa mirimo onaze naga nti Allah nzikirizza mirimo gyange muddu ono tugende naye yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wayabuduna min duni llah ma la yadurruhum wala yanfa'uhum wayaquluna haulai shufa'auna 'inda Allah abaddu babeera mu nsi nga basinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala nga bakimanyi bulungi nti ebintu ebyo tebisobola kuleeta nkuba ne bajja ku kyalo wadde raddu wadde accident ate era tebasobola bataasa bintu binene bina obwetaavu tozaala oli mwavu olwadde omutwe oyagala kuwonya ebizibu ebyo ebine tebasobola bibataasa naga mulowooza abo abanafu bwe batyo mu nsi ate ku nkomeza ajja kuwolereze oyo eri omunafu bwatyo mu nsi tasobola tegaba luzaalo oyo omulira ku nkomero okujja okutaasa kyamaniro si 5 oba MP era kyomusuubiramu yatasobola kujja mu makaago ng'olina abawala 5 bokka n'omugamba nsaba nfuna y'akalenzi yatasobola kukuyamba ku ebyo gye mwali omusuubira mu maaso ga kuba ku kyayogera Allah abuuza yali alaga mu aya eyo nti kituufu okuwolereza gye kuli naye kwabo ye baamanyi am ittakhadhu min duni llahi shufa'aa qul أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض oba mu nsi mulina abantu bemwawanga obudde nga mugaggawo nga bw'aba alina oda gy'awadde eyeekola kale ejjuma neefa naye ng'oli kampeyini za mukwano gwo mulinayo abantu abo mu nsi nga ye asobola okuba nga alina kyakutumye n'ofuluma nga okwagala bwoti mu nkuba tosobola kufuluma mu nkuba ng'ogeze mu subuhi naye ate omugagga akujja mu nnyumba essaawa 3 ng'enkuba eri bweti n'otuuka mu maka yina ng'otobye naga Saidi osobola okutuuka wano manaja nzija naye tosobola kugivaamu nga bakimye zuhuli muntegedde kati abuuza am ittakhadhu min duni llah oba mu nsi mwayinayo k'abantu nga ye bw'awa oda ekolerawo eyange esobola okugaana shufaa yali alina byakutaasa bingi mu nsi olwatuza omwana nakuwa omutwalo nakubuuza yatuuka n'okutaasa ebiri wakati wange naawe bwe wafiirwa nnyoko yamukuddiza kyabuliza ekyo shufaa minni bwe yakutaasa n'akuwa kamere kale n'akuwayo omutwalo n'ogula akawunga ewaka nnyoko bwe yali bamunaaza waloopa gyali emuppi nnyoko naddawo ane bye yakutaasa byemmalirinza byemmala olinawo omwana yazaalibwa nga mulema n'omutwale w'emuppi n'amuzaawo olwakubuuza Allah bwe yamala yagamba qul bantu abaŋŋambire awalau kanu la yamlikuna shay'a bwe baba bakimanyi nti abantu abo mu nsi tebaba bayambanga bintu binene la yamlikuna shay'a wala yaqilun n'okutegeera si balungi muntu atasobola kuyambako wa gye tumalira omuwanga akadde katono era abasiraamu mbeewuunya saba Allah bw'obitegeera obudde bwe tumala nga tubasomesa ebigambo bino n'otola n'obudde n'osoma ekitabo okumala essaawa nnamba ng'onoonya lisaaki gy'oleetera abasiraamu osobola omugirayo ekintu nga kiri nga amakulu nga kibikkule awdahi min ashamsi ng'ekintu kyenkujjire oba kyenkulaga kyeyogerera okusinga n'enjuba eyaka
muddu n'akulaga nti era enkeera agenda kuddamu ensonga yennyini gy'omaze wiiki eri okwogerako. Muntegedde tugenda mu kampeyini awo mu maasoko naye olabira ddala omuddu nga yambadde essuuti alina waatudde okuva ssaawa ezi ng'agenda kuvaawo essaawa emu. Mukwano gwe yeesimbyewo ate agenda wa speeches mu bifo ebyenjawulo ateekwa okubeera ng'omujulizi nga talina sola neegi nga tokimanyi nako nti omuddu ono MP mukwano gwe bw'ofiira awo akoma ku kintu eki kugamba Allah nti Allahumma ghafir lahu badde nsaba omusonyiwe warahamahu omusaasire wa akrim nuzulahu mwanguize wagenze naye nga naye ebyo asaba bisaba kimanyi tabisobola wabula alaajaniraani kati oli gye tumalira awo muwengawo nnyo obudde bungi sibagala bya bufuzi ne bw'oba ogenzeeyo bw'olaba akadde katuuse dukodde eno kubanga olwalwo Seggirinya taliiwo munoonyenga nnyo gye tumalira. Omuwandiisi omu omugezi yagamba nti omuntu yenna atayagala kumanya gy'ava aba muzibu wa kunnyonnyola gy'agenda. Osooka okutwala n'otwasi n'obuweebuuze nti saawa nnyina emyaka 4 siri mwana muto gino emyaka 4 nagituuseemu ntya nga naliko mu lubuto nayonkako nasomako naye process ebyo nga bikyali awo navaawa min nutfatin khalaqahu nava mazzi gaali gaani ga Allah galiwa agakoga ku mugongo. Bw'omala okutegeera origin egyova kati n'oyogera n'otunula ku ending ne bwe tuva notulagawa gwe mama waaliwa tata waaliwa gwe bw'ogenda mu bijja byewammwe n'osoma ku ntana kuliko osimanyi 1961 bakola kyawe. Kati anyumye agamba nti abantu abo bemuwa obudde mu nsi baali basobola okukumalira buno obutandikirwako naye n'ebinene byabalema abo b'osuubira okukumalira ekinene gozze gye ndi tubeera shafaa okuwolereza. Mulye ku njogera zino oba oliawo zisobola obbayambako. Allah subhanahu wa ta'ala abantu naddala abashiriku nezimu ku njogera Allah nga yogeraganyako nabo otege kyota kuwolereza nti kyetaagisa ate kizibu. Omuddu buli lwakola ebintu mu nsi ebiraga nti abantu abawe ekitiibwa okusinga nannyini ggulu so nga n'ebintu ebyo oba toyogedde bisobola okweraga kuba omuntu gyozimbira amaka agayingira miliyoni 600 naye nga togendanga Makka. Osobola okugenda e Dubai ku Buruji Khalifa buli mwaka naye nga togenze muwumula. Kati ebintu byokola nti oli ku nsi ensi esobola bimanya n'ebintu byokola nga oli ku Allah bisobola okutegeerekeka. Kati Allah agenda kuyita omuddu eri asinga okuwangala mwene ensi nga ye programu ze zonna ziri nnyo mu nsi zinnyo ku bantu. Ku Lwokuna na meeting mu kyalo na meeting ebyobufuzi wala programu ze ziri awo talina programu za Allah. Allah ajja muyita bw'ati uli ekigambo kino amubuuze am lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam yu'dhan bihi Allah. Ne musajja gwe kankubuuze oba otidde kwogera mazima mbuulira ka tuli babiri tobanga mu nsi walinayo Katonda nga toyagala kumwogera linnya. Shara'u lahum min ad-dini ye yakuwanga amateeka g'owangaalirako mu ddiini yo ma lam yu'dhan bihi Allah agatali agonze ge nalagira Katonda wammwe. Mbuulira amazima tonkweka. Am lahum shuraka oba oyinayo totya yogera amazima nti wallahi gwe rabbul arshil azim gwe rabbus samawati ye gwe Allah wallahi ndi kugwe akuddemu ogwokubiri. Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam yu'dhan bihi Allah. Nkubuuza ogusemba mbuulira erinnya lya Katonda mu nsi oyo gw'obadde owa obudde okusinga nze bw'onaalaba atandise okugonzaamu ng'atuusa awo omugambe nti kyokka amazima sijja kukweka Katonda wange mu nsi
abadde mama w'abaana maama lwaki Allah gondeza atuuke ku ekyo Allah ayagala kunoonya ani ono gwe wali owulira ennyo nga ye bw'alagira okolerawo ayagala kumumanya amu lahum shuraka yogera erinnya okyatu nti mama w'abaana nali ntwala abaana bange kusoma eddiini naŋŋamba ssebo bano saazaala ba imaamu ojja kgenda ozaala abaana bo mu paaka botwala mbu walimu nviira ku baana tombikkulira mimwa nakunnyombya ku makya saidi n'ogamba taatawo sijja kweregana mukazi enensi tulyako makoola olyako makoola kati wa Allah ogenda kulya omuliro alina ekibuuzo ekyokubiri era ayagala kibuuza bitonde nga tutuuse mu maaso ge wali Allah agenda kuyita omuddu amuyite n'emikwano gye friendship Allah agamba omuddu nti olina kyoyagala okugamba mikwano gye olina kyoyagala okugamba mukwano gwono olwalo ngenda baawula ono alina gy'agenda nawe olina gy'ogenda naye tannaba kwogerayo Allah naye aleesa ab'emikwano abaali nfanfe abayimirizaawo ayagala kwogeraganyako nammwe agenda ndi olwalo ngenda kubaawula ono alina gy'agenda nona alina gy'agenda kati we mujja okumanyira nti kuffe waliwo agenda mu jjana waliwo agenda wa kati abayimirizaawo oyina kyoyagala okwogeraganyako n'emikwano gyo kuno kwesiibula yagaa nti omuddu ono agenda kutegeera okusinza ku fayiro gye bamuwadde ne byalabyeko nti ye gy'agenda muliro kina akibuuze mukwano gwe kiwulire inna kunna lakum tabaa twali mu nsi nga buli kyenkola mala kubuuza era nkulayirira ssula byonna nzi bye nakolanga mu nsi wallahi okimanyi nakubiranga essimu inna kunna lakum tabaa fahal antum mughnuna anna min adhabi llahi min shay'in Allah agambye bino ebintu binali nkola bya muliro osobola okyogera olwali nokigamba Allah nompolereza gwe kennyini kyekireesezza abaddu bano Allah abagatte nga noono kyagenda okugamba olwo Allah akimanyi ye statement Allah gyaleeta mu Qur'ani omuddu aga nti inna kunna lakum tabaa okimanyi buli nti obusiraamu bwange bwonna ze bwennyinako wallahi gwe era n'amazambi ge mbadde ngwamu surati ya Allah obadde gwe fahal antum mughnuna anna min adhabi llahi min shay'in Allah amaze okulamula oyina kyonnyonnyola ku nsonga zange njagala owulira ekigambo omuddu kyagenda okuddamu mune nga Allah ali awo otya ebigambo bya Allah muddu agenda gamba Allah nti sawaun ajzi'na law hadana Allah nsaba kunsonyiwa singa obulungamu buno nabumanye tukyali eri olwo ategeeza ku nsi la hadainakum nandibadde mbayise nembaga nti bannange okukirabinga si kirungi nensaba mukkirize sawaan ajzi'na am sabarna malana min makhis oba tuyombye oba twevumye oba tusabye ebbanga ono tugenda tubeerawo emyezi egi malana min makhisi okulamula kwawedde muliro otunulira bwoti seekawo yakujjako ssente mwabe olumbe lwa nnyoko nga kyomugamba tokiraba Allah ayungule delegation y'abamalayika ayagala fahuduhum obankwatire ila sawa'il jahim olwojja okumanya ekiseema nti subhanallah obudde ne bwe tuli wano balinze tuyingiza mu muliro eyo statement gyeri olwo naye ebeeraga teri kuwolerezebwa muti babagala mukuwolereza kayimiridde wayogera ensonga eyo talina nsonga yammwe abonoonefu bonna agenda mu soyitibwa nisa nonono al imran
Allah ina statement jakola mujiwulire waqala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana abononefu babeera basosonkereza abasiraamu mwene ensi nga babagamba ittabi'u sabilana mujje tutambuleko nammwe kati okunywa omwenge oba ovudde mu busiraamu gwebagambye ti okulya embizzi nabeere kunyako buli wamu okukirabingako obwolumu gwosinga abasiraamu bonawo imaani amazambi ge bakola babeera babapikaapika munaawe kolayo tubeere bangi ne bawona ensonga bwe tunaagenda mu maaso ga Allah n'alamula mbu ono haramu wal nahmilu hatayakum amazambi agamu okasukanga mu nsawo yange njageetikka kawulidde ako bwe bali kutikka amazambi nga mangi agamu ogateekanga mu nsawo yange Allah yagamba wama hum bihamilin min hatayakum min shay'in mbalayirira ku lunaku lw'enkomerero buli omu yeetikka bibye mukawulidde ako bamanyi basenda bano abaddu luwamu lwogera kola mbaga inako abayimbi lugade musiraamu basaba kujja mu bintu ebiraga seeka imaani yaki enensi tuyitamu mpite gawange nange nentulewa tunakola ki mumpulira banyumiza challenges eziri mu nsi muli ayo mutumanyi bizufu tuyitamu amaseeka mutu najja ewaka mukwano gw'onfanvu nagaseeka oli musajja wange wallahi David Lutalo waali negundi waali ne bagenda kuyimba mu just bwe bamala gwe nkutwale mu mmere mumpulira omuddu naabikugambe era akunonye sipita musiraamu munno era nakuwona ensonga naga twali ebutambala seeka gundi yaliwo ne kazi yaliwo seeka dunia nga bwogimanyi yagamba wama hum bihamilina min hatayakum min shay'in bw'oba okkiriza okugenda genda ku lulwo naye ku lunaku lw'enkomerero buli omu ajja yakutta ebintu bye bwati tobangako endowooza nti ono yakutwala gujjamu ebintu byo bikwatire tebakuli ennusu buli omu ajja na bibye eyo aya yali agireeta balabula nti wadde babaterawo obusongasonga mubeere ababuufu ku lunaku luli buli omu yeerwanako bwati oli ekibuuzo kino ekirala era kino ekibuuzo basiraamu natuddeawo nenjagala obbaleeterayo omusomo biidhini taala mu maaso kaawo nja bbaleetera omusomo ogulimu ekibuuzo ekibuuza ki ekibagaana okuvuunama ki ekibagaana okuvuunama kibuuzo kyankutteko nnyo abantu bangi balowooza nti okusaala kwe mulala tusaala kimala wabula kye bayita sajida kuvunama nga n'ekyama ekyekwese mu kuvunama kyekigambo kya Allah ekigamba nti subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kyebayita kuvuunama omuntu kwe kulowooza ebirungi Allah byamukoledde out of blue n'avunama kyebayita kuvuunama omuddu kwe kulaba ebizibu Allah byazze nga amuyisaamu n'avunama kyebayita kuvuunama omuddu kwe kulaba ng'alina ebintu byali mu kusaba Allah naye ng'aluddewo bimuwa kyekimuvunamya kyebayita kuvuunama omuddu kwe kulaba ng'alina ebintu bulijjo byalowooza naye nga tamanyi butuufu bwabyo n'amala abigwamu n'abitegeera ekyo kyavunama kankuwa example lese njagala okuleetera wano Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayina ebintu Allah bye yamulagaanisa omulaga nga kyali mulamu nga bingi Allah n'amuyamba mu lutalo olwo n'amulaga ebintu ebi bwe yamusaako essuula
essula eyo yali eranga okufa kwe. Mumpulira? Naye olw'okuba nti ye yali ategeera nnyo nnabbi ng'alina byategeera obbasingako, bwe yamala okutegeera kiri nti essula eranga kufa kwange yavuunama. Olw'ensonga essula eyo yajja n'ekigambo ky'okuvuunama. Ibeera suratu Nasr, idha jaa nasrullahi wal fathu. Ekigambo Nasr kwe kutaasa, muto kutaasa. Al fathu yo fata buwanguzi oba okugulirwawo. Allah yamutaasa mutolo gazo tubadhi al-kuburi. Namutaasa khandaqa. Mumpulira? Emakka gye baamugoba nga baagala kumutta n'amuzzaayo aminin mirembe nga talwanye ye fatuhu. Tweta fatuhu Makka. Era n'ayimirira ng'ensi yonna etuuse n'ababuuza nti maadha tadhunnuunu anni fa'ilun bikum, ku bintu bye mwatukola mwagala mbakole ki? Kaga tusaba tusonyiwa. Kaga nti idhahabu antum turqa, mugende olumba sonyiye. Oyo bulungi. Oyenkuyanja n'enkwenja z'abantu abalwa emitwalo n'emitwalo baagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulallah. Allah kyagamba waraaita nnasa, ogenda kulaba abantu yadkhulun nga bayingira fi dinillah, mu ddiini yange eno afuwaja, nga bazze kibibinja nga bingi. Omulundi ogwo si yabayita kwolwo, ne bwe yabasonyiwa bayingira obusiraamu. Essula eyo bwekka naga subhanallah, Badiri wakindaga waleeta bamalayika ne balona olutalo. Abantu bayingidde mu busiraamu nga bangi, ekitegeeza Allah ogenda kunzita. Omuntu owookubiri mu umme yaddamu okutegeera statement eyo yali Ibn Abbas. Baga nti aye so gitegedde nti gitegedde bulungi. Allah alangirira abasama abayingidde obuyinaga musanyuka ki? Olwo kitegeezo n'avaawo. Kyokka yogerebe mwana muto. Mumpulira? Mwajjiramu ekigambo ekinene kye kyamugumya kufasi mawulire. Yaga fasabbih. Bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana. Wali statement yao. Yaga yavuunama nagamba Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi rabbi ighfirli warhamni. Kye kigambo kyoyogera nga ovudde wansi, mbwa rabbi ighfirli warhamni. Kati wulira, omuddu yenna atavunamanga y'okwenensi si kuno okw'okusaala nakwo kuvuunama, naye okuvuunama okw'ebitendo biri bitwogedde ebitaano bye biriwa? Muddu okulowooza ku byayina, muddu okulowooza ku byatayina, muddu okulowooza ku byasawula kibiruddeyo, omuddu okusanyukira ennyo kyayina, muddu bw'anakuwala ennyo okulowooza kwa nyakireese, n'omuddu okuza wagitumalira. Ebintu ebi yeko omuddu atali olwabirowooza out of blue wabeera mu ntebe avaamu n'avuunama. Yeko omuddu yenna atafunako chance kuvuunama wano togenda kufuna chance evuunama kunaku lwa nkomerero. Yenna ataafune mukisa kuvuunama kunaku lwa nkomerero tagenda kulaba ku Allah. Yenna atagenda kuweebwa omukisa kulaba ku Allah tagenda kuyingira jjana. Nasoma aya egamba wujuhu yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira wa wujuhu yawmaidhin basira tadhunnu an yuf'ala biha faqila. Wujuhu yawmaidhin nadhira, abantu bano abagenda omulabako tarahum bisimahum, bo bennyini waggulu okuva pati yabwe y'okumutwe bwoti bano baavuunamiranga, wagenda kuba omuddu oyo ng'atangaala nnyo
wogenda okumanya nti omuddu alina okwogeraganyako ne omulezi we agenda kusiimwa muddu wange nakusiima nawe nakusiima nawe nakusiima nawe nakusiima yaga yenna ataafune mu kiso ogwo Allah waafulumya ekigambo ekyo kwali kuvuunama kati kano kenjagala okuvuunama kulimu ekigambo ekiwaniridde amagulu Friday ewedde gye nabadde nga nsaaza kutuba nabajjiddeyo omutwe ogwo gwokka mumanye ekyama ekiri mu kigambo subhanallah ekyo kyekigambo Allah bukyanga atonda nsi ekigambo esi kweyimiridde ekyasigala mu ggulu bamalayika era tebakolola tebaseka teboogera wabula Allah yabataka ku kigambo eki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah nakiddamu mpaka nga bwalinde enkomere kigambo eki Adam kyagamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti gendo ngambire abaana bange nti ejjana gye bakolerera ejjana eyo yaggwa n'omuliro gwe batya nogwo gwaggwa naye bamalayika abali mu jjana yaabwe bagikuuma balina ekigambo kye bakozesa gamba abaana be bakozesa ekigambo ekyo kati sallallahu alaihi wasallam Allah bwamugamba nti fasabbih bihamdi rabbik tendereza nnyo erinnya ly'oyo omulezi wo wastaghfiru si kyekyokka saba nnyakusonyiwe innahu kaana oyo kuva mabega gwe mulimu gwe musaba akusonyiwa yamanya nti ebyo ebibiri bitegeeza kuvuunama kwe kuvuunama naga subhana rabbil ala wa bihamdi najja naga nti rabbi ghfirli warhamni esula eyo olunaku lw'enkomerero shafaatul adhmu oyo ngazze agenda kusooka kubuuza muddu adadu sujudihi adad sujudihi obungi bw'okuvunamaako bwenkana ki naga nti wa arudun matwafihi n'obungi bw'ensi wavunamako e Tanzania nosalirako e Congo nosalirako e Masaka nosalirako ebintu byonna babigatta wasafa wa arudun matwafiha ekifo ku nsi kyenkana kiwe yavunama wali n'avunama wali kyova olaba bw'obanga ogenze ku masijidi okusaala duha oba wantu n'okusala duha bw'osalirawo tahiyatul masjidi sesetukanga mukko nosalira ate awalala mukategedde ofulumya okujjuza wuzu nodda katusalira wali boze mu jjama nosalira awo olwokutano loze nosalira wali obufu obwo mulaba obw'enjawulo obwo tusaliramu obwo shafaatul adhmu olutuuka bwevvi ayagala kubuuza obungi bw'envunamazo obungi si kyekyokka babuuze ensi etuwe footage eyo footage wenkana ky'obunene yaumaidhin tuhaddithu akhbaraha nsi bwanansi agenda kuba ayogera ku olwo naye nga kirina kitonde kiri awo naye kyogera ekati yavunamako e Tanzania yavunama e Makka yavunama mu America yavunama watu gundi ne bw'oliba ofunye chance nga mugeze kirabinga mu Happy Boys nofuna wenyiga ebbali nga subu yetuuse genda gisaale mzee bitegedde owulyanga ebitajja watbi ila hasanata sayyi'a tamhuha bulaba ng'ezzambi lyo lyoguddemu lwana nnyo omulimu ogusaana okukolwa mu bwanga mulungi ogukole Allah ayinza okuyamba omulimu ogwo ne gujjawo ezzambi liri subu ye negenza okutuuka tulaba kudda kuva ku Happy Boys oba natete ku bestay noga wadde kanzu eno omwana yagiyiridde amazzi n'omwenge kanjijjemu sale mu sleeveless oba afuna ekijaketi bala kusaala wano komukategedde togwanga musuubi nti kati nange bintu byeva ate nkyasaala ye va ku mbaga nga bakuba ekidongo genda okole ki
okuvuunamu okwo obungi bwakwo kuba kugattagatta shafaatul adma bituukirako taga bw'ovuunama kyenkana ki omuwolereza Allah yagamba nti wattaqu yawman la tujzi nafsan an nafsin shay'an ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل بني مسمى كلان بسلام مؤية يقامت ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعتها بدا ستمنت مزما مؤية يقامت يجسانك مسؤولية يتبوا بقرة ما بقى وكرسي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل بسجموا بكير بين ما كسينت مكواتكم منسو مويو بين وما غسن بديتا أياتي يوم لا بيع فيه والوول نقول نقول كسبدا وان وسكوزا كدام كسوبلا ولا خلة ولا شفاعة waliwo olunaku lwogenda okutuuka okwegomba mikwano gyo babeera okumpi kasibakkiriza si kyekyokka nga wandyagadde omuntu gw'otuma genda ongambire Allah kituufu nayenda naye sinze nsoose nga imagine n'ekyo ky'okuwako obujuzi nti wayenda wandyagadde okyogera okimutume genda omungambire nayenda ye aya jazza mudhariyati yakati fa'atarafu bidhanbihim bagenda kutuuka ekiseera omuddu ayiwe eddata w'amazambi ge genti wallahi nze nataka walya twali ku boda mukazi we naye ngenda mumutta namuleka buleswa kwati jambia nesigiina wallahi sewakana nze nabatta genda oŋŋambire anyambe nange bane siryewo musimu nzekka mu nsi tuli abatemu bangi yagafa atarafu bidhanbihim omala kujjayo ddata wo gwakola bwe munaatuuka ku leveeyo nwaliko bitaaja ng'omuddu naakuliraanya oli mukulaanya n'ogamba nti abaana b'ono agisula zina bazaalayo ebirongo binfaanana bane munsabe bansonyiwe fa atarafu bidhanbihim bwe naatuuka ku leve etandika okujjayo ebyo ebikwatako ddala oyo bulungi mbaka yagaa nti fahaqiqu yuhaqqum biha yawmu saa awo nno ke kabonero kennyini akajja otulaga nti abaddu bakkiriza eno nkomerero kyo kibaddiremu wandigambye nti agenda kuwa amawulire gasanyusa yagamba naawulira bano abatemu abatta abantu ng'oli agambye nti nze natta abaana b'egundi n'akifulumya nga n'ababazaala bayimiridde awo nabbi yagamba ako ke kabonero kennyini we mugenda okutegera nti we muyimiridde oli ku nkomerero tewakyali kuswala tewakyali kukola ki wabula oyogera kye wakola eitha shafaa aveeyo oba bigaane ulya aya eno yagamba nti famali dhalimin min hamim wala shafii yutaa wala shafii yutaa omulyaza amaanya eyava muno mu nsi nga ebintu bya Allah yabita tagabbiwulya yalowooza nti sente ziyamba mwamalira obudde mbakakasa wagenda okumalira wabi n'omuwolereza yandimuyambyeko wanaava nze nange Allah omusirabawo kubanga n'omuwolereza okujja nze mugati gende wagundi wala yashafii yutaa yagamba Allah nti fama tanfa'uhum shafaa'atu shafi'in temufaayo omuwolereza gyali naye ayina baatagenda kugasa nga wandi mwagadde naawe naye nga tasobola kutuuka wooli yasoma aya egamba nti ma salakakum fi saqal qalu lam naku min almusallin wa lam naku nut'imu almiskin wa kunna nakhudu ma'a alkhaidin wa kunna nukadhibu biyawmi ddin hatta atana alyaqin
fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in yagati hatta atana al-yaqin bagenda kulajana nga bagambe wa Allah bigambo bingi ne kyenjagalamu omuddu atukuko wekigambo ekigamba nti mbabulire okufa kwa jjanga kiwatukira nina programu zenzimba omuzikiti nina programu etwala omwana ekawomba okwata Kurani neze nenge gina faamu saabimanya nali ndi awo lwali lunaku lumu ntudde bweti malaika ne bansalako atana al-yaqin wenamanyira nti kuno kufa ddala era sadda mabega omuddu abawasitole ngeji yafaamu yagandi fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ne bona ayogera ebijjuze pipa tebisobola kutaasa ebigambo ebyo lwaki kambuza muli bafu ebigambo ebyo kati mwababiwulidde muliyezera kunaku lw'enkobere mwejjuse era nga butubyogera ne bannamu bakola ki bwe babyogeranga naye ne bamaliriza nga bagenze mu mbeera bweti mukkirize nsembi akagambo kano Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze nabbi amaze okumutajawulireze n'abalongoofu Allah agenda kubuuza abalongoofu baduna bali mu jjana mwinayo munnammwe yenna gwe mwandyagadde okugenda okuwolereza abaddu bagambe nti abaffe baweddeyo Allah yennyini agenda genda nga bamalayika abasinga batandise okufa abamalawo yagamba basigaddeyo kabwejungira malakul maut ne malayika ayitibwa Israfil oyo yafuwa eŋŋombe ne malayika ayitibwa Mikail ne Ruhul Qudus ye Jibrilu Allah subhanahu wa ta'ala je n'ekitiibwa kye agenda kuyitawo ng'abaddu tebategedde abaddu bonna bazirika omulundi gumu bwe bati bagenda kuleeta ekintu ekiringa ng'ekiriga nga bakiwalaawala nga bakyanguya nnyo nga bakyolekeza Allah waffe gy'ali mulezi waffe afulumye eddoboozi erigamba kyemulaba baleese ekyo lubayita olumbe olwali lunangirya ekigambo ekisembera ebitonde ab'omu muliro gwammwe n'ab'omu jjana yammwe bwe nzita ekitonde kino temugenda kuddamu kulaba kye bayita kufa olw'okulamula agenda kumala omubaka waagenda okulaajanira awo kubanga wasemberayo ddala okulamula okusemba mbaka alaaja nagambe ti Allah onyina abasiraamu bangi baleka balemeddeyo naye omulezi wange kiremezayo abasiraamu eyo takhadhu hadha alqur'ana mahjura kitabo kino kiwatuwa ebigambo ebyalimu tebabiwabudde awo wennyini nga nabbi ayogedde ekigambo ekyo Allah agenda kwongera omukisa ogusemba ate yennyini nga yagulimu agenda kujjawo li omuliro ng'awulira ekigambo ekyo nabbi kyafulumizza ti abasigaddeyo bangi naye ekibaganya okuvaayo kula nti bagiwabudde Allah abuuze eriyo yenna mwe bamalayika gwe mulaba ali muliro nga yafa takoze bushiriku ng'asigaddeyo ni bwali batayinaayo mulimo gwonna gwe yali ankoledde nina gwe mulabayo basiraamu awo nno waali pointi egamba nti ekitegeeza omuddu okwewala shiriki oba oyina ebitundu 99 okuyingira ejjana wadde nesola toyina wadde neki ako nkabaddiremu sigamba nti ziveeko limugamba nti batugamba tuzeeke omuddu ajja kujja bagenza okuzinoonyamu eswalazo wallahi nga netufu gyowayo kusobera byennyini byayogera ng'asaala bisesa engoye z'abamu ng'asaala bw'ozagana abantu baseka ebifo mwayagala okusaalira wakabya maziga gwe muddu ali abutufu ebibye ye byalema naye ng'omuddu takolanga kubushiriku naako
muddu ngamanyi Allah bwati geti Allah ngena zisala wadi mulabanga enfuni na zisala zabanga za mwenge nina zisala ganti omuddu bagenda kumujja mu muliro gamaze okubona n'omuliro muddu afune jjana okwo nno kwe kutaasa oba kwe kuwolereza oba okununula okusemberayo ddala tuli ku point egamba nga mwagala tulinyemuko ku mazambi katayimutebu ka Allah mukagoberere mukawulirize akaliko point egamba nti waliyo looya ku lunaku luli naye looya oyo alikolera gwe bwe balabala mu looya alikutaasa bolaba nga tali kutaasa nga otandika okukyusa emirimu gyo. Nafunyeko ebibuuzo awo ku social media nga 6 mukkirize nziremu ebyo oludda kikazisigaddeyo. Ekisooka waliwo abasiraamu ku social media okwo n'abatali basiraamu abaddu abawemula n'okuvuma nakyo ngenda kukiddamu. Okuwemula n'okuvuma oba okujereegera kubaze muwemula ebintu bingi ku social media mbiraba okwo lumu. Akalima ako abawemula era abavuma bwe mulabanga akalima ako kalungi era kanaatuyamba okutambula mutuyambeko muwandikeyo ebitabo. Ebivume ebyo bikozesebwa mu kuwemula ebigambo ebyo ebinene tubiteeke mu bitabo. Enkya bwe munaafa ne muvaawo bituyambeko abanajja nabo bikozesa. Oba okufunayo abaana abato kubanga bo bakwata ne mufunayo essomero oba ettendekero ne tugenda ng'abaana balalu bateekamu ebigambo ne biwemula enkya bw'ofa n'ovaawo kana akalimo kaleme kkoma ku ono. Muntegedde lwaki waman ya'mal mithqala dharratin khayra yara eyakolayo akantu mu nsi nga kaali kalungi gye kali empeera yaako ne waman ya'mal mithqala dharratin sharra yara nawe walikolayo akalimo ng'okimanyi nti kabi naawe kakola ki gye kali. Kati okkiriza kalimo kana k'okuwemula n'okuvuma kkoma ku ggwe tuyambe owandikeyo ekitabo oteremu ebivume ebyo enkya bw'ofa tusobole obyanjulira abaddu tuba ne mukosanga ekigambo kino kituyambako mu kuvuma. Ensonga esooka eri ku social media ebaleetaana okwonako. Ensonga ey'okubiri olwo tubagaseeka tubalaba ku social media ebbali mu byalo temutuukayo kati ng'eno eggulu Kaliiti Lira ne Mukoma Kampala nakalo kankaddemu bwe nti basiraamu tetugana buganyi kutambula naye financially jagenda olowooza omugenda ebusembati eyo oba ogenda ekabalo oba ogenda eggulu nga babagamba misikini abaddu senga tebaziina ja kuvuga emmotoka mitwalo 5 tebagisobola naye ebirala kati olumu ebeera mbere ya finance yetulemesa nabyekawo omundu yataleka emmotoka awo saba Allah mwemu obulungi musonde emmotoka ya ddaawa eba tuyambeko okutambula ogenda yebbali olwensonga ziyange gyenvuga njiina kati oba werenga ya ddaawa ebeesobola otwanguyiza okugenda okusomesangako ebbalibbali. Emmotoka singa abantu mwekolamu omuno abantu 7 milioni emwemu kiba kiva mu ddiiro kuba eba nnene beyambako okutambuza kubasomesa. Ekisembayo seeka omwenge ngunywa naye gwannemerako olinayo edduwa gyompa nve ku mwenge erinnya lyange mbadde nsaba tolyogera wadde nditaddeko. Sinayo dduwa wabula ebintu bibiri bw'olabanga biremedde ku muddu aba ayina ezzambi lyagwamu n'omulimo gumu bw'olabanga gulemye omuntu okukola aba ayina ezzambi lyagwamu. Bagenda okwetooloola nga kiri ezzambi eri yaga nti obwamalaaya n'okunywa omwenge tebikkiriza muddu kusaala era omuddu yenna atasaala nda bulungi genda okebeere otokobe mabegaliyo obwamalaaya bw'obushiriku. Bw'oba toli mushiriku olimu obwamalaaya. Allah yaga nti inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Haliho olina ezzambi
bino bigeri yekwese either nga bwenzi obanga bushiriku tebikolagana omwenge n'obwamalaya ebikasa bijja bigobawo essala. Ndi musajja muzeeyi nina abakyala babiri naye ate omuto muganda wooli era